okutandikira mu ssaza Kyaddondo bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyenjawulo bakedde kweyiwa ku luguudo Katonga mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala okubaawo ng'abajulizi nga aba FDC abakkiririze Katonga balangirira kye bazzaako. Omusasi waffe Sharif Lukenge yabirina abakulembeze okuva mu bibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti enkya ya leero bikuŋŋaanidde ku Katonga Road mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okubaawo ng'abajulizi nga oludda olwa FDC sayidi ey'e Katonga ng'olunaku olwaleero balangirira kye bazzaako mu by'obufuzi by'eggwanga lino Uganda. Kinajjukirwa nti ekibiina kya Forum for Democratic Change ekyawamu kyagwamu nabe omwaka ogwedde oluvannyuma lwa mawulire agafubutuka mu kitebe kya FDC ekisangibwa Najja Nankumbi nti waliwo omusimbi ogwava mu gavumenti ne guyingira mu kibiina kya FDC era nga gwe gumu ku musimbi ogwakozesebwa mu biseera ebyakalulu ka 2021 awe wava nabe. Kakati oludda olw'e Katonga lubadde lumaze emyezi kumpi 7 mirambirira nga lutalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwebuuza ku bawagizi b'ekibiina kino ekya FDC ku kiki kye bagenda okuzzaako era ekyo kye kigenda okulangirirwa olunaku luno olwaleero. Abawagizi b'ekibiina kino ekya FDC okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bakuŋŋaanidde dda e Katonga wano nga balindiridde kiki ekigenda okuddako. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC e Katonga ye Harold Kaija atubuulidde embeera nga bweri e Katonga wano. Mbale basanyufu abantu bonna boyongeddemu amaanyi n'abagenyi baffe abazze mbala bali mu kusanyusa abantu olw'okuba nti n'abagenyi be twayise bazze okulaba nga tukwasaganya olutabaalo luno okuluzza kubanga olutabaalo lwaffe abannaffe baluliramu ebinyeebwa kakati abantu abaluliramu essumooni ng'abantu basobeddwa kati ekintu kye tuliwo kwe kukumaakuma abalwanyi era ye parade eri wano. Mu kiseera kino ambasada Waswabirirwa ssentebe w'ekibiina kya FDC okwetooloola eggwanga lyonna mu kaseera kano yali mu kubuulirira bannakibiina kino ku bimu bye bazudde nga batalaaga ebitundu by'eggwanga. Weebale nnyo omusasi waffe Sharif Lukenge. Mu ssaza Buddu abakulembeze mu muluka gw'Ekikungwe mu ggombolola y'Ekalisizo Lulo mu disitulikiti ey'Ekyotera bekkokodde enguudo embi eziri mu kitundu kyabwe nga mu kiseera kino zibalemesezza okubaako kye bakola. Abakulembeze bano okuli ne bannyini ntebe b'ebyalo ow'omuluka n'omukiise ku lukiiko lwa disitulikiti akiikirira Kalisizo Town Council ne Kalisizo Lulo Aisha Nalubega bategezezza Minisita Kyeyuna Aruna Kasolo nti mu kiseera kino abamu ku baana tebakyalina we bayita okutuuka ku masomero olw'enguudo embi ng'ate bagezezzaako okusaba ebyuma ebirima enguudo ku disitulikiti naye ne bakootakoota mu Gaalumonde. Kusaba n'obuwombe ssentebe wa disitulikiti Simuloopa naye nkusaba batukolera amakubo olusozi luno funayo oba oyise wano oba oyise wali enkuba bwetonnye n'abaana tebasoma ebinnya bingi omuntu ayagala okusinga ebintu 3 amalwaliro amasomero n'amakubo. Ebbeeyi y'emmwanyi pulezidenti yagituwadde kasabadde agula ku 3 pulezidenti mutugambire ebbeeyi ebere ya mitwalo 2 kale anaalaga sebo ku nsonga y'enguudo eyo ekyamazima Kalisizo Sab-Kawunti district tetuyisiza bulungi ago bugire mazima kubanga mbadde ne chairman ono anga byonna ne tusimba akago ku district nga twegayirira batuwe ku grade kihaema kinuma kuba tukozesa obudde bungi okusaba naye ne batuma gye byasembedde ku nsonga ya grade Kalisizo tetuyisibwa bulungi yadde nga n'ebima tuyina bitono. Wano Minisita Kyeyuna Aruna Kasolo asinzidde n'alagira amyuka akulira eby'ekikugu n'abakozi Ekyotera Muhammad Nfite Mukiza okunnyonnyola ku nsimbi ze baafuna ez'enguudo n'ategeeza nti ebyuma biri mu kulima mu bitundu ebirala era ssaawa yonna bwe bimaliriza bijja kujja mu bitundu ebyo birime enguudo zaayo eziri mu mbeera embi. Kawumbi kajja basooka ne baweerezaako 5 wano financial year bwe yali egenda okuggwako mu mwezi ogwa June ne booluweereza era endala 5 era zonna naye era tukola enguudo zikolebwa kituufu enguudo zikolebwa naye mujja mu kitegeere nti road unit tuyina grader tractor gye bayita grader emu wheel loader ne truck 3 ze tuyina kati zikyakola mu bitundu ebirala neeno ku Kawumbi kekiyammwe kweri mujja kugifuna era byuma bigenda kujja bikole lwakuba nti bibadde bikyakola mu bitundu ebirala.
olw'okubanga minisita Kyeyuna Luna Kasolo tamatidde na nnyonnyola eno eyamyuka kkaawo, alagidde omubaka wa gavumenti ekyotera Apollo Mugume anoonyereze ku nsimbi naddala akawumbi akalambe ezaweebwayo pulezidenti okulima amakubo obanga zaakola oba zaawuutanyizibwa. Disitulikiti twazijja ku miliyoni baafunanga 3 nga sente ezo miliyoni 3 zezikola enguudo za disitulikiti. Ne pulezidenti n'ateeka kawumbika kalamba naye n'agamba na zino ebisatu aba finance nazo muzinoonye zaayitibwanga za road fund nazo muziweereze nzikana akawumbi zendagidde kagende kakole ku nguudo nene za road fund muzikole ki kyokka buli disitulikiti n'agiwa ebyuma ebikola amakubo. Kaakati nga akawumbi kano kagula buguzi mafuta ne malamu kati bwe mbati mwafuna kawumbi k'omwaka guno ogw'ebyensimbi oguwedde loza mugenda kufuna ku kano ak'omwaka gw'ebyensimbi okukoza ekyo. Sabo wa RDC mbadde nkusaba owandiikire kkaawo ne chairman obasabe ensaasanya y'akawumbi ogitegeere buli luguudo ki lubasaako sente era gwe ne ttiimu yo mugende mulabe mutunuleku mukakase nti akawumbi ka mukama wammwe kaakoze. Wabula minisita Kasolo agambye nti ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso agenda kugira nga afunira ab'eggombola ya Kaliisizo Lulo ebyuma ebirima bagire nga bakozesa ebyo okusinga lwe banaalinda ebya disitulikiti. Musaza Singo amyuka nnyini ntebe we NRM atwala ekitundu ekya Buganda Saalongo Godfrey Kiwanda Ssuubi w'Ovatoyombye kisoboka asabye abalimi bakuuma omutindo ogw'ebirime byabwe nga guli waggulu kibayamba okwenogera ku nsimbi eziwera mu katale k'ebyobulimi. Saalongo Godfrey Kiwanda Ssuubi w'Ovatoyombye kisoboka abadde aggalawo omwoleso ogwa Kisoboka Expo oguyindidde mu gombola y'Ebulera mu disitulikiti y'Emityana n'asaba abalimi bafeeyo ku mutindo gw'ebirime bye batwala mu katale naddala amakungula gaabyo n'endabirira yaabyo. Kisoboka bwe nali ngitandika ekigendera kyali kusandowooza endowooza z'abantu oli ettaka okugwa ensigo. Nalaba ebintu bingi bye twali tukoze mu kiseera ekyo ne gavumenti ezimu nga programu za gavumenti naye ng'abantu beesulawo gwa naggamba wamu nga balowooza tekisoboka naye okusinza ku sitole zonna zempulidde abantu balowoozanga nti tewabulawo ebitooke biddawo abantu balowooza nti tewadda mwanyi siina kye nali nkyusizza oba kye nakyusa kiri kimu nakyusa bwongo bw'abantu obwongo bumala okukyuka abantu batandika okusala amagezi basobola batya okuba nti kye bafunye mu bwongo kituukirira. Abantu bangi n'alima eka ya kasooli n'afunawo ensawo 3 namala okubategeeza nti w'osobola okulima eka ya kasooli osobola okuggyawo ensawo 18 oba 2. Abalimi mu disitulikiti y'Emityana okuli James Batwala ne Margaret Kanyamanza beebazizza Godfrey Kiwanda Ssuubi Kisoboka Ovatoyombye olw'okubaleetera omwoleso guno wabula ne bamutegeeza nti basoomoozebwa nnyo ebbeeyi ey'eddagala awamu n'ensigo ng'eno erinnya buli olukya saako ebbeeyi ya kasooli eremedde wansi ekibalemesezza okweyagalira mu kulima. Omwoleso gutuyambye nnyo tugenda kwengera mu kulima kubanga okulima kwetaaga bomba okusinga okulima nga kwa bulijjo. Abantu batuseera nnyo so ogula eddagala n'okola ebintu byo oganyirwamu. Emmwanyi ebitusoomooza bakozesa betukozesa batuseera nnyo ne balemetera okufuna kye twagala kyova nti okutinza ogenda kuki bomba biri expensive tukozesa nnyo obukoola n'eddagala ettuufu naye okugula mbuno obudduka tubwewaza era tugendera kampani tuna eddagala twagala nnyo bakendeeze ku pests n'eddagala singa balikendeezaako ganyirwa nnyo kyatubuzaabuza wanfe abakamala okulima kasooli atusobedde okumala emyaka egi tulima mungi aganidde ku lukaga 7. Omwoleso guno mulungi era nvudde Mityana nga gwe gundese abanga batunda amadagala nga amalungi nga si bikyupuli abasinga obungi bakyupula amadagala. Mu ngeri y'emu akulira ebyobulimi obw'emmwanyi mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority Gloria Ishimwe asabye abalimi beeyambise yafeesi ye okutumbula obulimi bw'emmwanyi. Vision yaffe yakulaba nti buli mulimi yenna alina emmwanyi production ye ekola ki yeeyongeza nnyo abalimi ab'Emityana district okubeera nti ffenna tusimba emmwanyi ye cash crop yaffe buli mulimi mwetaaga okubeera mutuwa information yonna gye twetaaga n'amanya wa ennimiro wa we agijja n'abasuubuzi abasunsula banasal operators mwenna mbagamba nti mwongere okubeera nti mwongerako omutindo. Omwoleso gwa Kisoboka Expo ogumaze ennaku 2 guyindidde ku kyalo Mutetema wamu ne Bulera okusomesa n'okusembereza abalimi eddagala n'ebikozesebwa mu kulima ku bbeeyi eya wansi.
Musaza Gomba abatuuze b'ebyalo Kyetume n'Ekitojo mu luka gw'eggolola mu gombola y'Empenja mu district y'e Gomba baguddemu entiisa bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'afiiridde mu nju. Omutuuze mu Kibi Edward ow'emyaka 69 abadde abeera ku nsalo ey'ekyalo Kitojo ne Kyetume yasangiddwa abatuuze enkya ya leero nga yafudde. Mukibi Edward basanze yafudde nga yeesigamye ekisenge ky'enju nga mu ngalo ze yabadde akutte ettooki. Radio Kyabase kitegeddeko nti omufu abadde asula mu nju y'omugenzi kitaawe Mutyaba Lawrence nga mu nju abadde asulamu bw'omu era yadde abadde alina omukazi n'abaana kyokka babadde tebabeera bonna na mukazi. Abatuuze b'ekyalo Kitojo Mpenja Gomba nga bakulembeddwamu omuwandiisi ku lukiiko lw'Erose Kitojo Kibira Sowedi Waswa bategeezezza nti omufu basembye okuba naye essaawa 2 ez'ekiro ekikesezza olwaleero nga yabadde mulamu bulungi nga tebayinza kumanya ate kyamuviiriddeko kufa. Tuguddemu ekikankabwa wano bwe tusanze mutuuze munnaffe Mukibi Edward ng'afiiridde mu nnyumba. Olunaku lw'eggulo Mukibi twabadde naye essaawa nga 2 naye nga ez'ekiro naye nga mulamu tteke. Naye ekitumazeemu amaanyi Mukibi yayingidde ennyumba teyagaddelazza obuzi. Batuuze bagenze okukeera bagenze laba ng'oluggi luggule bagenze okukeera ku makya okugenda okulaba baneiba basanze Mukibi ng'afiiridde mu nnyumba naye nga yabadde mulamu era tetumanyi Mukibi kyamusse. Tuli mu nnaku y'amaanyi olw'okubibwako omutuuze munnaffe ng'ate tetumanyi na nsonga yamusse. Yadde nga poliisi yategeezeddwa ku makya ddala ku bizibu bino ebigudde naye we ziweredde essaawa 4 n'ekitundu ez'enkya ya leero nga tennaba kutuuka. Musaza Butambala omubaka wa President mu district y'e Butambala Hajiru Bwama Sulaiman Bucha abuliridde abazadde mu Uganda ku nkwata y'abaana mu kiseera kino nga batandise oluwummula. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. RDC Hajiru Bwama Sulaiman Bucha agambye nti ebiseera abaana we babeerera mu luwummula we basingira okwetaba mu bikolwa ebyonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso naawe ekyokulabirako nti mu luwummula abaana bakabasanyizibwa nnyo abasajja baseddubutto abamu ne babuukayo n'embuto n'abalala bafuna endwadde. Abazadde abaana nga batandise okuwummula bakomyewo ewaka tubatwala emirimu gye tukola tubayigiriza empisa kubanga mukimanyi bulungi nti emize mingi ensangi zino abaana basobola okugwa mu bibinja ebisobola obayigiriza obubbi ate abamu bayinza okubeera nga batuusibwako obuliisa maanyi okubakabasanya. So tukubiriza abazadde abaana tubeere nabo mu mbeera esinga obulungi tubayigiriza empisa tubayigiriza emirimu tubayigirize n'eddiini. Mubaka bwaweereza abazadde mu kiseera kino ng'abayizi batandika oluwummula RDC oyo asabye abazadde bawa abaana baabwe ebyokukola bibatwalira obudde okubasigamu eddiini naddala nga batwala mu masinzizo ate n'asaba n'abaana bayambeko bakadde baabwe ku mirimu egy'enjawulo ogamba ng'okulima okulunda n'okubatundirako amaduuka era n'asaba abazadde nti batandikirewo okunoonya school fees n'ebyetaaga ebirala. Olusoma nga lugenda kuddamu abazadde tutandika okweteekateeka tolinda essaawa esembayo essaawa eno tandika oteekateeka noonya ssente z'ebitabo noonya ssente z'ekalamu noonya ssente za school fees omwana bw'abeera ng'asomera mu ssomero lya private so ebbanga tetulaba nti ddene. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Musaza Kooki ttiimu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda esimbudde okuva e Mengo okutwala olusiisira lw'ebyobulamu mu ssaza lya Kabaka Kooki mwe bagenda okujjanjabira abantu ba Kabaka okumala ennaku 3 ng'ate bwe bakuŋŋaanya n'omusaayi. Bano olunaku olw'enkya nga ennaku z'omwezi 2 bagenda kusookera mu gombola ya Ssaabaddu Lwamaggwa ate ku lwokusatu nga 21 bagende mu gombola ya Mutubagumu Kyalulangira olwo nga 22 ku lwokuna bamaliririze mu gombola ya Mumyuka Lwanda nga yonna bajjanjaba abantu ba Kabaka. Minisita w'ebyobulamu era nga yavunaanyizibwa ne ku byenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko agambye nti batambudde ne bannamukago ababakwatiddeko mu by'eddagala n'obujjanjabi obw'enjawulo. Baza bannaffe aba Laborex Uganda bano nga batuwadde eddagala so ng'ate tutambudde n'abasawo okuva mu Yita Life nabo bagenda kutuyambako okujjanjaba. Tulina n'obukosefu obulala obwazamufuula Lab Food tukolaganye ne bannaffe ba Walim nabo tugenda kutambula nabo ate n'abantu ba Katonda bonna abalala abaagala otukwasizaako mu ngeri eno naddala mu kutusabira mu kutusaggulira abantu mu kuwaayo bulungi amawulire agakwata ku bujjanjabi bwa Ssaabasajja.
Oweekitiibwa Kootirida Nakate Kikomeko era yeebazizza ttiimu gye batambudde nayo egenda okubayambako mu kukuŋŋaanya omusaayi. Wano wenjagalira okwebaza abasolozi b'omusaayi ab'e Masaka, Mengo ne Rakai. Abo bonna tugenda kukolagana nabo aba Blood Bank. Ate tukolaganye n'obukulembeze bw'ekkoki tweyanzeege amalwaliro ago ge twogerako gonna ga health centers Saabaddu ne Mutuba 2 ne Mumyuka Rwanda tukolaganye nabo bulungi tubeebaza. Twagala okwebaza District Health Officer Werakai atukoze obulungi obutagambika mu nkolagana. Musaza Buddu omwami wa Kabaka ow'eggombola ya Mumyuka Kalungu mu district y'e Kalungu Katabalwa Nsimbe Vincent musanyufu olw'obuyonjo obweyongedde mu Town Council y'e Kalungu nga kino akitadde ku nkola eya bulungibwansi ennyikidde mu kabuga ako. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Omwami wa Kabaka ono Katabalwa Nsimbe Vincent bino abyogedde wakati mu kukola bulungi bwansi enkya ya leero. Abantu ba Kabaka gwe bakedde okukola mu Town Council y'e Kalungu nga bali wamu n'abayizi b'essomero lya gavumenti erya St. Augustine Kalungu Mixed wakati ng'abayizi ku ssomero lino beetegekera okukuza olunaku lw'essomero oluliwo ku Lwokusatu luno. Katabalwa Nsimbe Vincent agambye nti okuva eggombolola ya Mumyuka Kalungu lwe yateeka amaanyi mu kukola bulungi bwansi mu kitundu kino akabuga Kalungu keyongedde obuyonjo bwato kwe kusaba abatuuze obutaddiriza. Nga twasalawo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 nga tukolaganira wamu n'essomero lyaffe erya Kalungu Mixed tukole bulungi bwansi obw'omuggundu. Kino nga tuzze tukikola buli mwezi emirundi 2 okwongera okulaga ekifaananyi bannakalungu. Tulina kubeera mu mbeera ennungi eraga obuyonjo kubanga bw'otukola obulungi bwansi ono atuyamba okuwona endwadde kumpi ebitundu 8 ku buli 100. Tuba tumaze ziwona ate n'okusimula bannakalungu okubalaga nti obuyonjo bwa buli omu n'omuntu agenda okuva mu maka ge ng'amaze okukola bulungi bwansi ng'ayonjezeewo we waasula. Kirigwa John Moses ono nga ye mukulu w'essomero erya Kalungu Mixed saako abayizi ku ssomero lino bategeezezza nti nga bali wakati mu kwetegekera okukuza olunaku lw'essomero lino basazeewo okwenyigira mu nteekateeka ez'okuyonja ekitundu kino ekya Town Council y'e Kalungu n'ekigendererwa eky'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II eky'okukola bulungi bwansi. Erinnya ndi Kirigwa John Moses nsazeewo okukola bulungi bwansi n'essomero lyange tuwe ekifaananyi ekirungi mu community kibalina okubeera ewantu ebayonjo. Erinnya yange nze Nakazibwe Catherine. Nsazeewo okukola bulungi bwansi okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja n'okulaga abatuuze nti balina okubeera mu kitundu ekiyonjo okwewala endwadde. Erinnya eryange nze Nantale Betty nga nviiridde ku ssomero lya Kalungu Mixed Primary School. Nsazeewo okukola bulungi bwansi okwewala endwadde z'obukyafu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Busujju omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza eryo Kasujju Israeli Lubega Maaso asabye bannabusujju bongera amaanyi mu kuvujjirira essaza lyabwe okusobola okutuukiriza ebigendererwa bye beewa empaka z'omupiira ez'amasaza ga Uganda bwe zaali zitandika. Omusasi waffe James Kaana Sebuguzi abaddewo ng'okutwakunkumula. Ow'essaza Kasujju okwogera bino kidiridde ttiimu ye ey'essaza Busujju okulemererwa okufuna obuwanguzi mu mpiira gy'amasaza ga Buganda ogwazanyiddwa olunaku lw'eggulo essaza Busujju mwe lyakyalizza essaza lya Ssebwana ery'e Busiro era ng'eddakiika 9 zaagenze okuggwako nga balemaganya eggoolo 1-1. Ekyawalirizza abamu ku bawagizi ba ttiimu y'essaza Busujju okukulukusa ne ku maziga. Ow'essaza Busujju Owekitiibwa Israeli Lubega Maaso agambye nti mu kiseera kino bannabusujju abaagazi b'omupiira balina kwongera bwongezi buvujjirizi okulaba nga batuukiriza ekigendererwa kya ttiimu eno kye baatandikirako empaka z'amasaza omwaka 2024 ekyokutuuka mu maaso g'abeene e Namboole. Mwebale obuwagizi era tusamwongera okuwagira bannabusujju kyekibinja twamaze mbakakasa okukivaamu kakati kyembakakasa mu byonna mwongere obuwagizi mujje mulaba omupiira tuyisigaze emipiira 2 nga tugikyaliza wano tukyala omupiira gumu kabula n'olwekyo kyo kibakakaza bukakaza nti tumaze okulaba ng'ekibinja tukivaamu. Eno draw tebatiisa kubanga ebyo byonna mu mupiira bibaamu. Bannabusujju njagala mubeere nga mwongere obuwagizi mwebale emmere gye mutuwa mwebale ssente zonna ze muwa era mwongere
Timu manager wa timu y'essaza Busujju era nga yembaka wa parliament akiikira essaza lino David Luchamuzi Kalwanga asabye bakamaabe ne abawagizi ba timu y'e Busujju bonna obutagwa maanyi kubanga nti nga bo abateekera essaza lino ensolo bagiraba nga ku kizigo kweri. Kakati ffe tusigale ku ekyo wiiki ejja tugenda kukwaniriza oba tugenda kukyaza sese mubeere bagumba na Busujju ate n'okusingira ddala abantu obuvunaanyizibwa mubeere bagumu tugenda kukola ekituufu mission yaffe yakugenda ku finals. Wasigadde emipiira 3 gyokka oluzannya olw'ebibinja okuggwako era nga mu mipiira gino Busujju yakukyaza essaza ly'Essese n'essaza ly'e Buvuma n'oluvannyuma ekyazibwe ekabula. Ku CBS FM James Kana Sebuguzi Emityana. Akamako wessaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omumyuka w'okubiri owa Ssebwana ow'essaza Busiro Vincent Kayongo annyonnyodde olwazi olwa Ssekabaka Nakibingo omulwanyammuli olusangibwa mu ggombolola ya Ssaabawaali Kasanje. Ggombolola ya Ssaabawaali Kasanje waliyo olwazi nga lusiŋŋaanibwa ku kyalo Bunjo Bubebbere. Kinowoozebwa nti Ssekabaka Nakibingo omulwanyammuli awo we yaggukira ng'ava Essese okujja eno ku lukalu era awo waliwo olwazi mu muluka gw'e Bulumbu Mutubeena awo Ssekabaka Nakibinge we yalinnya ekigere kye ekyasigalawo ku lwazi awo era abantu bangi nnyo bajja ne balaba ekigere ekyasigala kuba we yatuukira ng'ali n'embwaye awo n'abantu b'omu kitundu ekyo ekifo ekyo bakitwala nga kikulu nnyo kya nkizo mu ssaza lyaffe Busiro okulaba nti nno Ssekabaka Nakibinga we yatuukira ng'ava Essese ajja eno ku lukalu. Bannaffe